tukolye ebigambo ebitagwa twarwana so what bwe mbanga mwarwana ekyani abatuma tebalibo bekaba kuwulira ani yakusindika mu nsiko twali kusala kwagala kwammwe mwayagala goba diiru yammwe diiru yatoola emulidde mubiridde nekulekera okutangakanga abantu n'okulwana. Kino kyekiseera bannayuganda banaabire abaaka bano Museveni n'abantu be abafamire ya Museveni mu maaso era bababuulire kaati nga omusezi agula essowaani nti tetubatumangako kugenda kutulwanirira mu nsiko teri yabatuma efa tetukyetaaga nga tetukyetaaga ekintu ekyo tetukyetaaga kubanga era mwatuleetera kufa abantu baffe baafa bali eyo mu kakadde n'okusoba mumaze okuwamba ne muwamba buli kimu n'eddembe lyaffe ery'omuntu ne mulibwambiramu ebibugagabira ne mubyezza. Uganda yakola loosi. Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi era gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago tolina kiweetaaga kwetikka kutwala oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olubwotuuka ekitende Kajjansi n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 719 98. Tukolye ebigambo ebitagwa twarwana so what bwe mbanga mwarwana ekyani abatuma tebalibo bekaba kuwulira ani yakusindika mu nsiko twali kusala kwagala kwammwe mwayagala goba diiru yammwe diiru yatoola emulidde mubiridde nekulekera okutangakanga abantu n'okulwana nemwonoona kino netulagambako nemugamba twarwana nemwonoona kiri olaba omusajja omukulu otukuga nti abaabe Sudaani be batwalaganya tebalwana ekyo njagala okubategeeza ti enseera ejja baleetera amawulire mu nsi mwenna mugeewunye naye lwakuba nti ng'omusajja ali mu kintu olina kwegumiza ku ludda olwo. Nze nali muto ku mulembe gwa Idi Amin Dada nabagamba naye nalina muzzukulu wange bamuyita Sendegeya Ali yali golikipa wa Kofi Marketing Board Kofi FC nantwalako baali bagenda Libya kusamba mupiira nantwalako gye baali residential smart gye basula eyo naye saidi y'ebugoloobi awo Silver Springs Luzira tuba tuli awo akawungeezi nga tulengera abasajja abawanvu bayingiddewo wayita eddakiika ntono ababimanyire baga ajja VC DSO MC CVE conqueror of the British Empire era tuba tuli awo ng'ayingiddewo nendaba abakyala abanubbi abaami abanubbi abawanvu nga basibye akage bwe bati seme kabalagalagonja aye kabalagalagonja fe musiraamu tugamba nti watirika al ayami ennaku nno bwetu kyono daawiluha baina nnaasi tugenda tuzibeetooloozamu bwetoolooza time yatuuka seme kabalagalagonja abasajja bali bombo awo ogenda kubaleeta gonja nenyama enjuki ojja kubalaba so abo gwali mulembe ogwa conqueror of the British Empire ogwo ne kutambula ne kugenda oludda lwe yadda omunene dokita yagamba nti sigenda kuyita ku kisaawe Entebbe
n'ayite eno mu Dr. Besigye. Mama, you can say a congress of the people everywhere. It's me and you. We are Marizanaga, thank you very much. Dokita. Ebisanja Bibilia bitukwata yagenda ne bamutwalaganya nadda. Naye abo bonna baali basajja banene, balina NASA, balina state research, balina everything. Naye Mukama yatuuka akadde n'agende bagenda. So twagala kutegeeza abantu omulembe guno boogera ne baluma amannyo. Haji Abdul Kitata yagenda n'atambula n'abalangira ne yeerowooza nti mulangira kumbe mukopi. Myaka 8 mu bakyo myaka 8 military court n'esalawo n'ekitatta ani bw'atadoobya. Abaana yabakuba emigga, abaana abato abagenda ku bizannyo olw'okuba bambadde ebimyufu n'obakuba emiggo. Buli kimu kyonna n'okwegamba njagala okutegeeza buli muntu alowooza nti waliwo ekitakoma agaamalala mugalekera awo mugende musome ebyafaayo mujja kutegeera ensi nga bweteeka okutambula. Kitata yavuma ne baminisita n'abagandi baminisita tetwagalaganyira ku pulezidenti wammanyira wa ababuzi b'obunyama mukule. Naye kitata yatuuka okwegaana buli kimu kyonna ne 2010 yagyegaana. Tayimu ng'etuuse bamunywezezza egenda okukkakana kuti n'amugaa nti emyaka 8 ate ekusaasidde. Naye ddala kitata agenda okuveeyo bw'aliwa n'akawala akalina n'abaana ow'ekisa talitanga bakazadde k'abalongo. So njagala malirize nga mbategeeza amagambo nti kaakati nakati mwe bakintu mmwe abali mu kintu nammwe tubagamba. Ate bino nabagenti mulekerawo tukangakanga bannaddiini buli we babeera baagala okubagalidinga nga mubatiisatiisa. Bwe muba mulayira ffe tuyimirirawo mukolo tegenda mu maaso nga tetunnadda. Naye olugira nti ebyo mubiveemu bannaddiini mubite, bannaddiini tulira kukola baani be tulira okulunda simwe bantu. So nno njagala okubategeeza nabagamba yitako e Kenya ku muziki kyawaawaawaawaawo baguyita Jamia Mosque. Ojja kubalaba abasajja bajenero abanene abali ku Muleba State Research. Wallahi bajjawo okumuwaayo ekikumi ky'e Kenya oba omukoledde kinene. Mukule saagala muddeeyo mwerimberimbe nti tewakitagwa. Na kino nakyo ekyakaakati nga bw'okiraba ekikulu kyonna kweyisa bulungi. Bwe muneyisa obulungi abantu bajja babudda magabawo amazzi ag'okunywa. Naye ne tayimu nayo yeeno tekyali nti oyitoyiza kuŋŋa nti gavumenti y'enyalemu ate ekyafugayo abantu emyaka emirala 3. Ekyo ekyagirina kati tekisoboka. Buli ekiba n'entandikwa kiba n'enkomerero. Kati naguno bwe kuba mukeeka batandisa okuba ababadde bagutuddeko bavaako. Omukeeka babadde bagutuddeko baguvaako kitegeeza nti mugukola eki bazingako. Keje buhoro awaawaawo empenkoni owulidde nammwe baganti ebyo bwina okubaamu ku baana bali bye baalimu. Omuntu abeera mu bukulembeze abeera n'ebintu abantu bwe bakyakalira kwe bakeeseza obudde. Naye ekyange message y'obwalero egamba mulekerawo okutiisatiisa bannayuganda. Ffe wano waffe situlina gye tulaga tetuli byabufuzi okujjaku nga mutubye masasi ne mututta. Tetuli byabufuzi tunaagenda ekizayiro. Naye mulekerawo okutiisatiisa abantu n'ekigambo twalwana. Ne mugenda ne palamenti y'eggwanga, palamenti ebeeramu abayivu. Naye nogererayo togamba nti safe houses tuzirina naye tetuli redde. Wallahi baali bazirina abasooka. Yaliyo Nakuru State Research, yaliyo Machingiawo, mwenye mtasobola na kuogera malire, mechanized, regisma, socialist, regiment. Bara kisinga zaalibwa no chwi regiment, Kifaru regiment. Naye balirudda wa mulye bye mulya naye mulekerawo okumalira obudde mu bigambo ebingi. Mutereeze enkomerero yammwe insha Allah. Tujja kusobola okubeera ffenna mu mbeera mutereevu wano ku Uganda at large. Balamusizzaako mwenna abampuliriza bwe nti onziguse mu mikwesese era
twagala muganda wange okubeera nga tuyita mu buli ensonga yonna Muhoozi awera era enjogera ya kitaawe bw'atyo nga bwe kiri nti bamubbulamu kuwoolera. Enjogera ya kitaawe gye yayogeranga mujjukire Museveni bwe yayogera nti akapapula bupapula, ategeeza just ballot paper nti tekamujja mu ntebe. Mujjukire enjogera ya akapapula bupapula, yasooka okutyoboola ekitiibwa ekyakapapula nti gwe akaluluko Museveni yakayisaamu dda amaaso. Naye kye yeerabira nti ne Amin yalina emmundu ezitalina alina ng'alina ejje eriri professional, naye munnange teyategekako kulonda kwonna era akalulu si ke kaamujja mu buyinza. Obote newankubadde yategeka akalulu ka 1998 Museveni yakeetabamu bulungi nnyo, naye Museveni naye yakitegeera nti akalulu tekagenda kujja Obote mu buyinza, n'asala amagezi amalala. Kitegeeza nti nga bwe yakikola si ye muggalanda waakyo, n'abalala basobola okukikola. Abamu ku muyinza oba mwali mukyali baana bato, oba nga tukyali baana bato nga tunaalunda kubeera oba kutuka kulonda kiri awo. Naye Museveni yayogera ku mbeera eyo era nga akalulu ggwe munnange akakutwalira obudde nti ogende olonde, Museveni yakayisamu bw'ati amaaso. Newankubadde nga era saagala muganda wange weerabire nti akalulu ka mugaso nnyo ate era kubanga ke kateddewo obwonkenke buno bwonna, kubanga yakitegeera nti bannayuganda tebamwagalirako ddala. Bannayuganda tebamwagalirako ddala ne bw'abeegulako atya akalulu babeera bakamukuba. Kale muganda wange amaanyi ago gasigaze, bwe bateekayo okulonda genda olonde, tugende tulonde mu bungi, kubanga kye tulinawo newankubadde nga munnange demokrasiya mu kyo amazima n'obwenkanya mu kyo tegaliiwo. Kakati Muhoozi engeri gyekindi munnange kitaawe yamuzaala n'amuwanga nga bwe banaawanga ejjembe, gwe litwale ng'ejjembe lya kitaawe Muhoozi Kayini Lugaba. Era naye munnange bw'atyo ebigambo bye tebyawukana nnyo ku bya kitaawe. Muhoozi agamba nti no ballot can remove us. No ballot can remove us. Kitegeeza abeera amaze okwejja mu bannayuganda nti abeera amaze okukakasa nti akabano kagumu nnyo, bafunye emmundu ezimala na buli kimu, nti akabano muganda wange okeesimbako nti okwata bukwasi kapapula osuule wali mu kabokisi gw'osuubira okuba nti nno akabano kagenda kubajja mu buyinza. Naye kyebuuzibwa nti lwaki ate buli babukwatamu? Babuleke babubale mu butuufu bwabwo, tutegeere kati bo batugambe tulemeddewo tuganye naate n'obululu nabo oba akapapula tekalina mugaso ate lwaki bakakwatamu? Babeera bakakwatakwatamu. Tulabye nnyo. Naye Muhoozi ebigambo bye ebyo nga bw'abyogerawo tebyabukana na bya kitaawe eyagamba nti akapapula bupapula. Temwerabira kintu ekyo nti akapapula bupapula, nti akaluluko gwe akakutwalira obudde nti ogenda osuule wali bo tekasobola kubajja mu buyinza. Naye njagala okubabuulira nti on the other hand era akapapula bupapula ako kamaanyi nnyo. Kamaanyi era tulina okugenda okukiikirira oba okukiika okulaga amaanyi g'akapapula bupapula ako, kubanga nti ye demokrasiya aliwo, tetugenda kutambulira mu kkubo kyamu eggolokofu tulireke tuleme kulirima. Tusooke tulime na lino tulirime, omukisa egubaawo tugende tulirime tulirongoose. Kakati tutunule sayidi eri nayo nti kacyayi naye bajja kukafunirayo. Lumu balifuna alibamaamulako oba ekibawujja anti mpulukutu za musota. Ate munnange gwe kasita oyinvitinga tune kitegeeza nti munnange era olina ogizinirako. Baleke bagire bakyerogoza nti akapapula bupapula, nti no ballot can remove us, teri kapapula kayinza tujja mu buyinza. Muganda wange
tukimanyi bulungi nnyo naffe tukimanyi bulungi nnyo ekyo tukimanyi bulungi nnyo ekyo era y'ensonga lwaki mutiisa abantu okugenda mu nsiko mu Uganda ejja kuddamu efuna ebizibu bano balaba omuntu najja nga abakubye akalulu mwalaali ne katugeze byabakama n'ageza agwamu akambayaaya n'alangirira bw'ati bazambalira ku mugongo ebibira babitema tebalina wakwekweka kubanga baali batya abantu okubeera nti bagenda okukola obuyeekera nga bo bwe babukolerayo eruweerwe n'ebibira ne babitema byonna kuba tebagala abantu bagende beekweke mu bibira nga bo bwe bakola naye njagala okubabuulira oyinza okwesanga nga mu Ukraine naye teri bibira biri awo n'ensi endala ez'omu ddungu temuli bibira biri awo naye emundu ekola kyeseka kakati munnange emundu bw'eba eneeseka ekyo kyo tekiriiko kubuusabuusa kubanga anti era nammwe kimulina kuba gwe bw'ogamba nti no ballot can remove us kitegeeza the opposite can do nti emundu esobola kikitegeereza ddala bano neera mu kuduula okungi olw'okuba baali bakuŋŋaanyiza omusimbi omuyitirivu ennyo baatuukana okutuduulira mbu Uganda esobola okubeera n'emirembe egy'enkomeredde obuyinza nga buli mu mikono gy'abantu abalina ssente abagagga nti Uganda esobola okubeera n'emirembe egy'enkomeredde singa obuyinza bubeera mu mikono gy'abo abagagga. Uganda would only have lasting peace if power remains in the hands of the wealthy. Nga kyagezako tututegeeza nti famire ye yegina Museveni kuba yatukakasa nti bo bagagga bagaggawala dda nti kati bo ne bagagga nti kati baagaani bannayuganda babakimiko nammwe mugaggawali naye ajjukira nti Bobi Wine yagamba nti bano abasajja okuyingira Kampala ne underpanti baali tebalina. Museveni talinawo bya bugagga byonza kugamba nti yali abirina ku mirembe giri gyonna gye yamala nga bakyankalanya eggwanga lino. Bagaggawalidde wano ebirombe bya gold baatukakasa dda bikitaba kya Museveni kya Janet kya Sodo kya Salimu Sale kya Muhoozi kya Natasha ne bazzukulu baabwe batabani babe ne bazzukulu baabwe babigabana dda ekyo tebavangayo kukinnyonnyola ggwanga kati bagaggawalidde wano ku resources ezaffe at our expense. Kwe kulaba nga enguudo nfu amalwaliro temuli eminjigiriza byafuuka dda matongo amasomero abaana basomera wansi wa miti n'ebirala bingi nnyo. Babbye eggwanga ne bali kunkumula ne baliteeka wali ne bagaggawala. Gw'olaba bizimbe batugamba nti babikweka mu bagagga bahaamu baani olugambo weerulito nti bahaamu olaba bazimbya wonna Kivu bonna muganda wange ebizimbe omusajja oli ani bamuyita ani omugagga w'omu kibuga eyatugamba mu COVID nti muyinza okundaba nga nina ebizimbe 3 mu bimeka nze nga ninako 3 byokka. Okitegeera nti abajja nga tebalina yadde ezigula ekikwaso okwetundula envunzi ezaali zibaluma kubanga gye zaabalumira mu nsiko tetwabatumayo ebyo Nomozaata yabyogera tetwabatuma bw'oba waliwo yabatuma mwogere nti gundi ye yatutuma mwetwalayo mwekolwa bigendererwa byammwe byakabano nga yemutugamba ne mutudyekaddyeka ne mumaliriza nga mugyeyo kalazi zammwe entuufu ne tukimanya nti mwatulimba. Okuduula kuno bannayuganda mwe mulina okubeera nga mukukomya. Bannayuganda mwe mulina okukomya okuduula kuno otherwise abasajja bano mutuufu batujooze nnyo ne batuuka n'okutuduulira kubanga bo balowooza nti ffe tetulina kye tuyinza kukolawo. Akalulu ke twesiga ke baatulimbalimba nti tugende mu kalulu nti pulezidenti wa Uganda omulonde we batera okweyita mpulira kola gye yawoza pulezidenti wa Uganda omulonde naye ng'ate olredde bamaze okubeera nga bakukakasa nti akalulu babba kabbe. Nze bino byonna kye mbitegeeramu kiri kintu kimu nti bwe kaba nga akalulu tekasobola kujja Museveni mu buyinza ye kennyini yagamba nti akapapula obupapula
ne Muhoozi n'atutegeeza nti no ballot can remove us, teri kalulu kayinza tujja mu buyinza. Kiba kitegeeza the opposite can do, nti emmundu yejja kusobola. Kibategeeza bano abasajja Kota Penny mbu eyingira na Nyondo evamu na Nyondo, simaje bayita mu ttanuulu, ebyo najje ne Museveni yabyogera dda.